mulya nyama ne namere babadde ki mulya nyama ne namere basinganye ku programu ya zebajjako ez'ebyobufuzi kakati buli omu yate ne side ye kuba jukira mulya nyama yo NUP yakawangula akalulu ke ate namere ye yakutte mu kalulu kawe NUP kati awo byakoze eki byatabukidde namere ye yakutte mu kalulu bana namere jukira kasooka ku daddiwe 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 ng'ayagala baddemu obululu bwekalungu obwankerettanyi daddiwe ekoti negamba tetugenda kukola ki kukabala era oyo ne bamusuulawa ebbali kati nammere naye nga balina okuddamu babale akalulu k'e Masaka aka Women MP akiikira Masaka City kakati ne bakola ki ne basigana ku TV mulya nyama abuuza akalulu kano ke mwakazeemu byaki byakivandulo atandise okugamba bakaawo mwabagobye buli omu yabadde amaze okugobwa buli omu y'omu ng'agobeddwa kati awo wavudde olutalo lwa nammere nani ne mulya nyama kyobula abawanyisiganya ebigambo buli omu n'atandika okulangira munne ebintu gweoyagala abaana abato gweokola biki pulogulaamu nagirabye nammere yagala abaana abato mulya yalangidde nammere kyokwagala obwana obuto babaabe oba kitegedde bayisigane ono namugamba otunulanga ekiwundu ebivumo byabadde awo nga tebitegerekeka bivumo yawo oba babijjawa ne batandika okwevumira ku puroguramu yanulanga ekiwundu tewasoma wakakyusa amannya emirundi 7 empapula zotoyina nze gwoyogera naye ndiroya olutalo ne lutabukira ddala olina amugamba oli mulya buto namulangira naye nono namulangira ebintu bingi nnyo yamulangidde obulangira puroguramu netabuka naye nga nze ndowooza nti kyebalese si kyandibadde ekituufu bandibadde babeera ku issues naye buli omu naye basinganye nga bonna ndowooza bebamu bonna bebamu kubanga ne mulya nyama ku bigambo tomala gamutyoboola otyo okujjako era namere yakoze bubi yadde alina kudda mu luzungu yadda mu mazzi watosikaki mulyanyama sigala era nammere talina mmere yadde alina kumudda mu luzungu naye mulyanyama tozza musobola mulimi olwaffe olwa wano alla akutta mulyanyama akutta mu luzungu yabadde alina mudda mu luzungu namugamba emirundi nga 7 nga byamugamba tabiwulira teyandi muzeemu naye amulyanyama yadde abuuza akalulu mwakazeemu namugamba jala fomu waleeta nfu tezaaliyo ne police station yoyogerako tezakola ki tezaaliyo waawo olutalo lwavudde ne lusajjuka ne bayomba paka kwerangira tewasoma bigambo bingi nnyo ebyabaddewo naye nga buli omuntu yenna ali eyo ng'ayagala okwobisanya ne mulya nyama mu luganda oba tojja mumusobola mulya nyama bakusanga omusanga ku TV yonna gwedda mu luzungu nebiba bya luganda ojja kuba mu mazzi nedda nze mulya nyama tosobola muwangulaki alla wakuba ekikopo kyamaani woma oyo ojja muwulira mu lukuubo wali bamutulaki Museveni yamugobye bamugobye ani bamutulaki Uganda Airline bamutulaki tewamulaba byebimu bamutulaki yajja n'afuna omulimu gwa mutulaki yali akagufunako ndowooza nga gwakatambulako ebbanga ttono nnyo ne babaawo abeekengane bagane bamutulaki ono tetukola ki tetumutegeera bamutulaki ne bamuyita ne mu palamenti wakimanya baba bannayuganda twerabira ne bamuyita mu palamenti bamutulaki ne bagamba nti twagala tumanye obukugu bwo wasoma kyenkana ki
ebbaluwa ye eriwa Bamutulaki ndowooza aba yali president n'agamba awo yo mumuleke nze nakola ki era Bamutulaki ono mukadde kano ekimugobezza okubanga Uganda Airline tekyakola magoba ebbanga lyonna lyabaddewo ennyonyi naye singa baawuliriza wali mu kusooka nga yakajja ne baga nti ono omusajja ono gwe twawadde omulimu bamukubyemu ebitu talina ki talina bbaluwa ne batakola ebukozesi fitina ne batawa Bamutulaki mu mulimu lwakwagala nti mwana wa gundi kuba nabulira nti oba taata we yali aleeta emmere eri mu kulwana ekyo nakiwulirako sikanda ezo we zajjawo bagamba taata we alina kyeyali aweereza kakadi ne bamusasulamu ekyo ne Bamutulaki bwe n'abaliriddemu oba bw'obalaabalamu abadde afuna emiliyoni 8 emiliyoni 8 pa month emiliyoni 8 pa month bw'obala kati nti omwaka abadde abeera ne miliyoni nga 9 lwenda aba agenda mu kawumbi emyaka amaze emyaka emeka amaze emyaka emeka giweze 3 ekisanja kiweze bw'aba wa kisanja obuwumbi bwenga obwo abadde afuna emiliyoni 8 omusaala buli mwezi totaddeeko bino totaddeeko biki zabaddeko naye kakati ekinaana ekyo yafunye tuganyuddwamu ki nga bannansi be babonyebonye ennyonyi obadde oziraba zigenda kusitula tezigenda kusitula mu tusonyi we twafunyemu obuzibu ate tukasezaamu flight esimanyi sipeeyi akyabuze ebyo byonna naye yafunye omusaala gwe era agenze kulamuza akedi okitegedde okumugoba kuno nga mulimu gwe bamuwaala esaagudibadde nze sikiramu makulu ekyali kikola amakulu kyekiri ekyali wali bwe yagenda mu palamenti bamugamba toyina bitabo kituufu ekyo postgraduate yagirina nga toyina bitabo ne bagamba ya P7 n'atuuka okugamba nti yabula n'agamba ebbaluwa ya P7 yabula eyesifo n'ebula ne bagamba agenda akole kati byebizibu byetukola ki byebizibu byetufuna ebizibu bino byetufuna nga tubijjamu tuteeta embeera sakoze eggwanga bwe bataaligyemu bwagazi tigundi mwagala bwagazi gundi oyo mukwano gwange tetugenda kukola mbude komiti ulirize bamutwala mu Kosasi bakizuula akakiiko kakizuula nti Jennifer Bamutulaki yali talina bisaanyizo bikwasaganya mulimu ogwo segedde ekyo kimu bwe bamutwala wa mu kakiiko ka palamenti ekyokubiri komiti nekizuula nti Bamutulaki ono teyalina postgraduate training in administration as prescribed in the job requirements ne bamuwa omulimu ku mulimu guno wali weetaaga okubeera ne postgraduate eraga nti omulimu ogwo ogusobola era ogumanyi ekyokusatu mu defense ye Bamutulaki n'agamba nti ye yalina obumanyirivu yalina skills muki ne experience to run the national career mbuye yalina obumanyirivu national career kyeki national career ennyonyi y'eggwanga nga yali yalina obumanyirivu ku gwamini yakola mu gwamini obumanyirivu yali yabufuna ddi yagamba yabulina ng'akolawa nga skills ezo nga yazikolerawa kakati ekyo basennyonyi baani ababaka ba palamenti basemujunganda bayogera ku Bamutulaki oyo era naffe ku mboozi bukati eri ku Gospel Live twamuwogerako nga muntu gwe baleese talina biki bisaanyizo naye akati sakozi omuntu omuleese bakugambye mukyamu oganyi amaze ofuna ebbiliyoni za ssente ebbiliyoni atambudde akoze eki ezo ssente za ggwanga azitutte naye ng'ekitongole kyabadde akolamu akirese kyate kifiiriddwa Bamutulaki atutte zino nezaagula ennyonyi zaafa
kubanga bamutwaki talina magoba galese atukoledde tigagano wabula okufiiriza eggwanga ezagula ennyonyi sipeeri abadde tamanyi gyamujja omusaala gwe ye buli kaseera nga agutwala kati bagobye kati badde bamuwa gwaki ate nga takola olinga ndaga nti abadde takola ye gavumenti gwebadde tobiwulira ennyonyi Uganda Airlines ezeemu obuzibu ezeemu kino naye nga bw'ovaayo n'obyogerako nga mikwano gyaffe gitulumba era walaba mumabegako ow'enkima yalumba n'avuma abantu bemwogera temubitegeera biki n'abavuma bubi nnyo kakati munnange ow'enkima bino by'abantu bye baali boogera bebe yavaayo n'alumba abantu ne bino bye baali boogera era bawunzise bamuwummuza naye mu kumuwummuza nga ssente z'omusolo zigenze ategere ono omusaala gwabadde bamusasudde bwe baliiramu gulina guzimba essomero eryekoboko guzimba amasomero nga 2 oba 3 ekinaana bw'okibala emyaka egi 5 baba nga gyamazeeko buli kawumbi kabadde atwala oba bwatuta obumbi buno oba buna kitundu nga watutte nti buli omusaala gwo buli mwaka buli myezi 10 obadde olina woozimba essomero ng'olizimba mu musaala gwa mutulaki kati ye yennyini agenze era agenda kuddaawo bayitengawo nga bagamba amaka gaani ago bali mu kuzimba ziwooteeri era bamutulaki ye kati agenze ekyo kiwedde eggwanga ennyonyi tefunyeemu yadde amagoba ag'ennusu 10 agirese tayongeddeeko nagamba nti ayongeddeku kano yagenze era abalitambula balitusongeranga nti eri wooteeri ya mutulaki eyali akolera eby'ennyonyi naye nga ssente z'omusobezi ozikolaki ekyokumugoba nze tekikola sina kyenfunyeemu okitegedde kubanga ekyandibadde ekyamakulu mu gavumenti entuufu bakwadde omulimu ogukoze bubi genda mukomera sibwa omusaala obadde ofuna gwaki tolina kyokoze ekitegeeza oba wajja buzikutwala ssente sakoze omuntu okujja nga atwala butwazi atwala naye ekitongole kyo tekikulaakulana tekifaayo oba tebamuwadde budde ate ebitongole bino ebya gavumenti simanyi lwaki byo naddala ate nga biri eno mu saavisi z'abantu ba wansi byo simanyi lwaki tebabifaako nnyo sakoje obuyingira amagye omala kubeera na 6 kati bamala kukebera n'amannyo simanyi bw'oba n'amali butoyingira amagye ne bino ebitongole ebirala bino ebirina saavisi ate z'abantu eza ddala eza wansi ate mwana wattu zo tebazifaako tebakola ki tebazifaako oba tolaba oba olaba oba eki babagamba genda okole wali nebina ebitongole nze gambye amagye gasomye gakoze eki gafuna training naye ebitongole ebiri mu bantu ba bulijjo abasomesa abasawo abantu abakola mu service residence z'abantu ba bulijjo zaate tebafaayo nazitunamu bw'ojja buzi nti ani akuleese tigundi yandeese genda okole empapula tuyazikeberamu enkya n'omala wiiki 2 nga naye enadde engulu ennyonyi eno oba sakoze ekyennyonyi kiveeko ekyennyonyi tosubira ennyonyi okudda engulu olwenso baagala ani former CEO wa Ethiopian Airlines Ethiopian Airlines yemu ku kampani nezisinga ennyonyi ennungi ezitambula obulungi ne bw'anajja nawulidde gwe baagala oleeta anti bw'obanga gw'oleese omuleeta ku ki muvulugu
kivundu nnyo. Omaze ovuluga ekintu ajja kujjawo abasabe service ezayagala asulewo omulimu adduke. Kuba ono abadde ne commercial officer nga mu Nigeria bamuyita Adedeyo. Anti abadde mu Nigeria n'omunigeria ng'ate ono yamukulira. Wategedde ono yasalawo naye sooka kwebuuza ono yavaawa yali akozeewa ensi erina kutambula nga tutegedde tibamutulaki n'okuva eri naakugamba bugambi muze mbadde nina obumanyirivu osooka n'obugamba obumanyirivu obubadde wa ku nnyonyi ki kampani ki abantu bwe bakola nesakoze ebyokugamba obugambi nti omwana wuno mbadde muleese naye kakati tyasiriiwo naye bamulagawo ofiisi empapula tunazikeberamu ebintu toseka webakola eggwanga weriri alo rigai tyeri kakati mbadde fulumyemu tyati kakati mbadde mugundi mbadde muleese wano naye sikusanzeewo mpa omwana ali awo ubundi bamulagewo ofiisi empapula tujja zikeberamu nga nzize n'amala omwaka n'abeera ku mulimu empapula teyazikebera kamanyire gwe bamuleetera ngaze ku intaani n'essaawa ebamulagirawo ofiisi gy'emirimu mwe giri simu bwe tunaaba tetuvudde ku simu kukuba simu nti natukunda awuna atuuse ebyo binaaba temubivuddeeko tetugenda eggwanga terigenda kutereera eggwanga bwe linaaba temuvudde ku natukunda tumutuusizza bwe linaaba kugambye eggwanga linaaba temuvuddeku nti gundi wuyo atuusaawo kyamulagaawo bamanyiwo nga atandikirewo okukola atandikirewo tamulabye nako takoze eki naye oli yamugamba nti ajja kaakati byebiri wano e Uganda mu mbeera y'emirimu bamutulaki gwe mugambe nti yava wano oba kitegedde infact kati basobola okugamba infact songa badde bakimanyi bandi badde bawa n'abantu abalabirawo bamutulaki ne babawa ssente bagamba oba ne babeetondera tudda kati ate tuddaawo bagende mu paalamenti gwe banaagireeteranga gwe banaaleeta ate yagiza erimu ekyaliyo naye gwe banaaleetanga mukugu ng'ebintu bino abitegeera bulungi nga taliimu kino nti ki agenda kugamba nti kampani eno okusinza bwendaba ogisitula esobole okukola timuleetewo obuwumbi 15,000 oba obuwumbi 9 bagende mu paalamenti babusabe paalamenti egambe twawaayo zino mutaziwaayo abali abayingiddeyo abapya n'abakadde abanasobola okwogera bakiwakanyi nga bakuba tooki era mu bino babalabe bubi kabe gasinge n'embooka evuge kakati oyo vulugu gwe tukola ki toli kwogera kuleeta mu kintu kino agenda kugamba nti atandikidde awo otandikidde agenda kutandika ng'atandika nakwera top management zonna ne banazireeta bagenda kusooka bagamba nti okusitula ennyonyi zino zituuke ku mutindo twetaagayo ekino nakino bagenda kukikola bagambe nti tusitule omutindo olwo baddeyo mu paalamenti era bayise bwe bamala okuyisa ebbanja lijje ku ggwe bagamba tuzijjeewa kino nakino tukyongeza emisolo tusobole okufuna kino kakati ebyo byonna gwe baleese bw'abanga ye avudde eri nga gyogambye ayinza obutalya ategedde bw'abanga taliwa siwa simu bw'abanga siwaalo najja nga mutuufu ajja kusooka kubalaga bituli biri mu kampani yaabwe ajja kusooka kubalaga gozirindi eyakolebwa kabe kasinga abagenda baga nti eyo mu paakinge tekyali ku mutindo
eyo nvundu kwawano ogwogambye Ethiopia Airways evudde mu gundi Ethiopian emaze ebbanga nga kweri emaze ebbanga nga kweri kakati bw'oleeta omuntu agenda ogibeerako ne facility zennyini alina ozikusaba tojja mutuuza mu kintu kibomose yaba alina okusaba tyenmuzize naye kino nakino abasire ekiseera ekisinga abantu abajja mu mirimu nga baagala gitambule basooka kuyiwa n'ayiwa akasasiro yenna okitegedde n'agamba kati muleete sente bwe ziti tukole ekintu ekyomulimu oba ennyonyi eno yagaana tugyesibako bwesibi nga air transport tumusobola kakoze eggwanga lino laba lyatuuka dda ku mutendera oguba n'ennyonyi lyatuuka dda ku mutendera oguba n'ennyonyi naye abakola mu bintu ebyo be bantu abakyamu bekolera teri ajja kuŋŋambako sakozi ng'oli awantu wonna ng'omanyi bulungi nti wenkola obubi nsibwa bwonkola obubi nsibwa nvunaanibwa tosobola kukola mulimu bwotyo ng'oli suwa omuntu yenna abeera ng'amanyi nti wano wenkola buvunaanyizibwa bwange bwe sikola buvunaanyizibwa bwange bagenda kunvunaana ngenda ku luzinga omulimu oba togenda tasobola kukola abantu abakola beba abalowooza kati ono singa ali alowooza ku CV tyajja kgenda newalala naye kakati ogenda budget agina wawuyako nawuyako nga bawegera kusendeza okuba obulango nga wabikolako emabega eyo twabyogerako gospel life ne batupa budget baali bataddemu okuba obulango okolaki naye nga n'obulango gye batukubira tetulabayo nekyokubira obulango tekifaananika okitegedde bwe tubyogerako ngaobwenkimanyi gamba banne mutukoze bubi mwagala eggwanga ffe tetusinga kati wuuyo bamugobye naye nga ekyo myaka 5 pulezidenti ekyo yandibadde ndowooza akikomya pulezidenti ekyo yandibadde akikomya ekyoga nti mwana wa gundi n'amukola ki ate mwana w'amawa oba banditaddeko n'omuntu kati nebawa kati ngaoyo formasiyo wa Ethiopian Airlines ne bamuwa then ne balondayo n'omuntu omulala akola ki asobola okutambuza ekintu wano ku ground ng'asobola okiwa value ng'abantu ng'ali awo alina gundi kati marketing nga kati olaba nga Kabushenga nga CEO wakyo naye ng'asobola okujja eno ng'ali creative asobola okuyiiya asobola okuyiiya bwekola bweki nekola ki Kabusenga alabika si egundi ye ne Uganda betagako omuntu oyo nga sakozi Uganda tulina base problem ekintu twayagala nnyo ekintu kyemutayagala kuwulira oba gavumenti kyetayagala kukyogereko abantu bano bantu ba mwana wa gundi sakozi kankuwulire wano waliwo hotels nga zijja bannakenya zozigenderere nga hoteli ezisinga bannakenya kubanga bamanyi ne bwogenda ku impiri yeyo eyagundi nogenda wa ku hoteli eziri gundi bateeka bano abaana abawano mu service biki ne management eri waggulu ne bateekayo bannakenya kubanga bamanyi bulungi okumanya bakinoonyerezaako nga hoteli z'abantu kakati ekitongole ky'ennyonyi ya Uganda okuteekawo abantu tusobola bulungi okugula ennyonyi ennungi essente bweziri era twatuuka dda ku mutendera ogubeera n'ennyonyi naye abazikolamu ye problem betuwa obuvunaanyizibwa tetwagala kuwa buvunaanyizibwa bantu bali abeeri abakugu atwale omusaala gwaffe ng'agutwala mu butuufu atwale omusaala ng'agutwala mu ki mu butuufu omuntu yenna nga omuwa saavisi ezimumala omuwa omusaala omulungi naawe oba oyagala akomyewo results entuufu naye bwe tutave mu ekyo
kyeki kyembasaba nze kyegambye nti emyaka 4 mugiridde kati mukolere abantu okitegedde bakolere abantu abaana abasomye weebali eggwanga litambule tufuna abantu betunasaba accountability batugenze mu kalulu akalu kaganye okalabye bikavuddemu bo benyininyini tukirize President Museveni yasigadde mu buyinza kati alina kwekuba mu kifuba nze bwe ndowooza akolere abantu bafune service ki ennungi nawe kitwale niwaba nga wakola business nga iyo employing abaana bo omwana ne wabba sente oyinza noti tewali naye wofuna abanakenya abaki mukole wano bwe kiri tosobola nga namugambako nti oyo mwana wamawa ate kakati anandaba bubi ebyo mubijjeewo ati mawa kati anagamba ki kati omwana wange omugobye nojjukira wali ekabulubuutu nga nkuba abasajja mawa guno omulembe gwe tulimu eyo tuveeyo eggwanga eryo mulijje eyo gye mulindwa ebyo biveewo onjijukira wali nga nkuba wali abasajja jjukira baali bakukubye n'omukono nze nakuyamba eyo tuveeyo tuwa abantu abatuufu service ki etuufu kubanga ebyokulonda birabika byakyankalanye abaana 34 batula Piero 34 Piero from Bamule Primary School in Koboko District basigadde Miranga oluvannyuma okukizuula ng'abakungu okuva mu UNEB n'amasomero they failed to submit their final exams balemererwa okuwa bafairinga okutwalayo ebibuuzo by'abaana babigolole era abaana bano bafuna x mu bigezi ebyo kati awo abazadde nabo tebabitegeera naye nkiwuliddeko nti bagenda kuddamu bagenda kwebatwalira baddemu era UNEB neyeetonda ndowooza tutandikira nkiwuliddeko gibadde ku CBS naye ekintu ekisinga okuba ekikulu oba babizzeemu oba tebabizzeemu si kyekikulu naye ekikulu enkola y'emirimu gya gavumenti ya Uganda nfu ne Minister of Education osobola okubeera nga abaana oli omuzadde n'amala obudde n'abaweerera n'awaayo ssente ze omwana nadda nga ebigezo bye temwabiwaayo babisanze mu office ya headmaster nga headmaster nga yabituulira kati yeba nsiiki abaana buli otabawa bigezo byabwe omwaka gwonna guba gubafudde nebbanga lyebamaze nga bakola ki nga basoma kati amasomero ago agasinga sakoza basomesa badde balaba ebbanga ddene nga beediima bekalakasa bakola ki musaala bajja bongeza tebabongeza kati abasomesa bennyini nabo tebakyafaayo ku nsonga y'abaana ate munaddala amasomero ago aga gavumenti gabeesuulirayo gannaggamba nti gavumenti tekyalina kyesobola kugamba nti ebyenjigiriza ebyetaaga okuva ku mutendera guno genda mu mutendera omulala ekola kyayo education gyobalaba nti etuusa ekiseera nga egiremeredde era yo sisuubira infact ndowooza balondeyo minisita wa education omulala balondeyo education omulala minisita kubanga ono alemereddwa ge mazima amatuufu abaana ne UNEB netuuka okubanga ebigezo tebirina nze ndowooza essomero lyandibadde mu gavumenti entuufu lyandibadde manyi nti amasomero tulina bwe gati era tugasuubira okuba nga galina ebigezo by'abaana bwe biti ebigoloddwa naye essomero ne lituuka okuba omusomesa n'oteeka ebigezo by'abaana mu ofiisi ate n'ekirala n'abazadde bayo era nabo beetaagaho okutulamu omuzadde talina musa sakozi gambuulire essomero lyennyini ettuufu
tosobola kubanga balina headmaster bwatyo asobola okubanga aleka ebibuuzo by'abaana mu ofiisi n'abyerabira n'agenda mu bibye ne batuuka bigolola. Olina okumanya empapula z'owaddeyo. Sakozi tosobola kuŋŋamba nti sakozi tosobola kuŋŋamba nti tuli ku ssomero tugenda kuwaayo ebigezo ne tutamanya ti bino bya sayansi bino byogulafe bino kino era gundi bitwaleyo era obiraba nti empapula waliwo ezibulako okujjawo nga nti oliwe yava eri baayoola buyoozi ne bakola ki ne batwala n'abantu abali organized tebasobola kubanga kyotwala mu UNEB tokimanyi ote omanye empapula eziriko ezitaliiko n'omanya mathematics yoono English yoono geography yoono n'omanya ki ekibulako ne bw'abanga yazireka mu office abanga yazuuka buzuukusi n'agamba kankole ki kangene mpeye ebiki ebibuuzo kati ate ne bali ababigolola bw'okerenja n'ogamba nti ne bano abagundiye mwaleese byammwe nga tebiriiko ng'ebyammwe tebiwera aba UNEB baleese ebigezo mu bbaasa obirabye biva mu ssomero bagambye essomero kikoboko gundi Bamule primary school koboko babireese bwe babireeta obitunulamu n'omanya ni naawe ebigezo bibakuwadde bikola ki biwera era n'oteeka wali n'olinda bagenda okugolola ne batandika omulimu gwakyo kitegeeza nti n'abagolola bennyini nabo balina ekizibu naye ng'ebyo biva ku gavumenti sakozi abantu tebakyefiirayo mirimu gyabwe tekyali muntu akola mulimu ng'agukola mu bugenderevu mu mbeera kati oyinza osanga headmaster weeyo nga bw'omutunuulira edda ba head teacher aba headmaster abasomesa baabanga bantu bakulu ne kati osanga omwana wa myaka 17 mbu teacher gw'okimanyi gwasomesa benkana naye era be balabanga ebiseera ebisinga basanga nga teacher agize omwana mu kyama era byadde bitambula nnyo emabega kaawo ng'abasomesa obawulira omusomesa bamukutte n'omwana abasomesa b'ennaku zino tebakyali ku mutindo guli gwe nnyini ogw'abasomesa n'ekitiibwa kyennyini ne respect tebakyagiwaawo kijja kitya nti beerabire okutwala ebibuuzo bigolola Piero yate namala fuluma nti ate ne babireeta gwe n'obirisiivinga n'obiteeka oba bali abagaa nteeka buteesaawo n'ogenda ekyo kya busiru obugayaavu obuli mu bitongole bya gavumenti kati omwana oyo gwe tomanyi kyomukoze mpuliddeko nga baga bagenda biba babaddemu babigolole naye kati ate baddemu bafulumye results ezaabwe kati omwana abadde atudde ate omugamba omwana abadde atudde ebigezo bye essaawa eno abazadde baagala kunoonyeza abaana masomero mapya gwe ebigezo obituddeko obituuse n'obigolola kikigenda mu maaso sokozi waliwo ebintu wano mu gavumenti ya Museveni nga ebimu simanyi kyeyinza kukola erina kwesonyiwa ndowooza negamba kyetuliddeko tukiriddeko ebintu byonna biri nagalaale abantu abatuufu ne bajja ne bafuna emirimu ne bakola ebintu ebituufu tosobola ekyo kikwata ku bantu nga bana n'abagolola ebigezo byennyini aba UNEB tosobola kugamba nti Makinde Junior ereese ebigezo byayo bibino bireceiving eraba biwera bwolaba tebiwera obagambe wane science aliwa mathematics kuki okunoonyereza kuki edimasa nti yakubidde omulanga ku polisi ng'agamba omugezi wa UNEB naye n'agamba still making some investigations biki but we shall give you updates sakozi okunoonyereza kwawa sakozi bano buli ekigwawo bagamba tugenda kunoonyereza teri kintu kigwawo gavumenti netegamba tugenda kunoonyereza ne bwe kibanga kiguddewo nga balaba era so babuuza kati mukyanoonyereza ki gwe mbuya kye baali banoonyerezaako ekyali kiwedde teriyo kintu neki kyali kiwedde kati omuzadde abadde amaze ebbanga aweeredde omwana we ali mu mbeera yakumunoonyeza ssomero ebigezo tebyakomyewo teri mu bulamu kiruma nga bigezo butadda ate oba omwana kale akomawo ng'akoze bubi ne mutetenganya ng'akoze eki ng'akoze bubi naye nga ebigezo tebiddidde ddala ate kibi kati abaana bakoze batya mu bigezo bino abaana b'omulundi guno era bakoze nga bwolaba kati era vulugu nga bwolaba era ne mu baana abakoze ebibuuzo ababitudde bwali
bakugamba nti omwaka oguwedde abaana abaagwa ebigezo beeyongedde abakuno beeyongedde okusinga abaalula abaana abaagwa kitegeeza buli mwaka abaana beeyongera kugwa bigezo tebeeyongera kufuna bumanyirivu mu kusoma kugamba kitegeeza nti ebyenjigiriza bikaki abaagwa luli abaagwa ku luli tebakendedde wabula beeyongedde bweyongezi okugwa ebibuuzo n'ebimu byebyo ebitadda kati vulugu mu byenjigiriza yeetaaga kusabira luli abaana abaagwa baali bayitirivu leero beeyongeddeko bayitirivu amasomero tegafaayo kumanya kiki ekyasuula abaana lwaki baagwa ebibuuzo ekyo bamanya nti ogwo omwaka guyise ne balinda mulala guno era wadde babagamba nti abalontu balowoozanga ku kulonda naye sakozi si ku kulonda saavisi z'abasomesa saavisi z'abasomesa munaddala amasomero aga gavumenti saavisi z'abasomesa sinungi omusomesa abeerawo akyali mu kiraasi naddala abo abe mu kyalo wali yateeka oluguudo yateekawo akadaala k'ennyaanya akyasomesa ne bamukubira eŋŋombe n'adduka n'agenda asooka atunda emiyembe adde mu kiraasi kubanga ebyenjigiriza n'ebyensasula ye abeera mu kiraasi n'asomesa naye ng'obusaala gw'omusomesa tagufuna mu budde ali mu mbeera embi n'omusomesa n'atuuka okwenyuwa naye okusomesa kyobalaba nti ebiseera ebimu amasomero ga private olumu gakola bulungiko osinga aga gavumenti naye ng'ate bwandibadde buvunanyizibwa bwa gavumenti okuba ng'eteekawo competition okulaba nga amasomero ga gavumenti genkanankana n'amasomero ga private. Wano waliwo list y'amasomero with absent candidates in 2025 PLE. Absent kitegeeza abataalabise amasomero bakuwadde abaana abataasobodde kulabika tebalabikako okukola ebigezo eyo Bukoboko main yabadde n'abaana 34 nga division 1 yafunye 0 eddala erisooka yafunyewo 0. Bukoma Nsimbi St Charles Lwanga primary school abaana 5 tebakola era nga bo era bafunye 0 division. Nyoya Prora Christian School eyo nabo 5 division 0. Ibanda main Mutukula primary eyo nayo 0 abaana 3 tebakola. Kasanda 0 division tebafunayo wadde ddala abo babiri poteya. Isingiro waliwo zino bana amasomero mayitirivu gali wano kakati kale muno mulimu kyendabyemu nti omwana ayinza obutakola ng'abazadde olumu tebawaddeyo sente n'atakola bibuuzo n'amasomero agafuna naye ate bwandibadde buvunanyizibwa era ye ate bwali tebawaayo sente kubanga amasomero agasinga UPE si bwe kiri bonna basome kati essomero lya bonna basome omwana alemererwa ate okugenda mu ssomero obutakola ng'essomero lya bonna basome kitegeeza n'abazadde tebafa n'abasomesa tebafaayo kugamba nti omwana gundi lwaki mu kiraasi taliimu. So kati kye kisudde abaana sakoze ekisudde abaana toyinza kukyebuuza ekisudde abaana gavumenti tekyafaayo ku byanjigiriza gavumenti tefaayo ku basomesa gavumenti eri ku birala gavumenti ba minister of education tebakola nabo babeera mu kulambula za keedi zaabwe kukayanira amataka tafaayo kati eyo Koboko obulamu obunaabaawo gitereke era ojjalabanga n'omwaka ogujja tebagenda kufaayo kuddamu kulirondoola bagambe Koboko lulimu akola bubi kati mukatulabe nga tubongera mu kyekibaganye ago gonna g'olabyawo amala go badde onsomera nago gennyini tebagenda kusaawo kugamba nti lisiti eno ey'amasomero gano kivudde ku kyokukola obubi ekyo kigenda kuyita okitegedde kigenda kukola ki kuyita amasomero agamu gaba gali mu mbeera kati obalaba nti amasomero ga private olumu gakola nti bo bagifuula bizinensi
n'amasomero g'omukyalo gali bubi zino zitololo maini manafa atololo maini tebalina service Singiro Buyende Kasanda Kisoro Ibanda eyo yonna amasomero g'omu byalo edda gaakolanga era gaali malungi naye kati ebyenjigiriza bya wano abantu ebyenjigiriza tebakyabifaako munaddala gavumenti bw'eba erowooza ku bintu byegenda terowooza nti omwana buli lwotomusomesa eggwanga mu myaka 10 oba 20 ligenda kuba nga terina baki bantu bayivu tigenda kuba mu nnyanga balowooza ku bintu birala nfunye etyakedi wali nzimbyewo ki ente zange ziri zitya omuntu n'abanga wabyanjigiriza naye ng'omutwe gwe gwetisse ebintu biyitirivu okitegedde so nga luli omuntu avunaanyizibwa ku byenjigiriza nti minisita wa education kati ng'ono omukyala eyafudde na mirembe bitamazire bakulaga nti embeera ye ey'ebyenjigiriza ng'akyali minisita yali afaayo n'afaayo n'obudde okulambula amasomero gwe ddira walala minisita wa education nga bagamba nti leero ayiseemu ali mu Mpigi district ali mu Wakiso district ali Koboko alambula amasomero Muyingo ddira wakiraba gwe mbuulira nti walaba ku Muyingo walaba ku Mama Janet ani ne kabineti ye nga yonna bagenza okulambula ki amasomero beetika ebintu bingi omukozi wa gavumenti kati abeerawo omukozi wa gavumenti naye nga bizinesi zaalina ate zisinga omulimu gwaliko kyova olaba osanga bagamba abalamuzi tebaliiwo oli taliiwo ono taliiwo tebakyafa ku mirimu mu ofiisi gye balimu bali ku birala diri olaba nga balambula noga minisita wa education azze agudde bugi ku ssomero kubanga emmotoka yiye parkins evudde minisita y'ebyenjigiriza kulaba abaana batambula batya baana basoma batya diri okiraba ku disitulikiti okwo kubaako abakulira ebyenjigiriza naye ddi oba bamuyita disitulikiti oba administration bwe bali awo bwe bati ababeera ku disitulikiti naye diri obalaba district education officer diri omulaba nga afaayo gwe twalabako yali omu yakuba abazadde ye si wa mwaka guwedde yakuba abaki abasomesa n'abagamba nammwe mubituule nammwe mubikole kyebaakola bamukuba bukubi lwaki otulabisa ne bamugoba kakati nga tukyayina biseera byonna toliwulirako nti district education officer ayina bwe yalambudde agenze mukono agenzeewa tekikyaliyo naye ng'ekikireeta ekyo abafuna emirimu abeera omulimu abeera alina omulimu gwa gavumenti obudde nze nawulirako nti abo boofiisa akuba essimu nagenda yitawo era ebbaasa bwe ba yagize edda era olutuukawo abo bwe batyo edda ensi engunjufu n'ebyenjigiriza ebituufu nga n'abikulira mutuufu nga n'omutima agwina ogwagala ensi ye kuba bano be baana bagenda okubeerawo enkya be bagenda okubeera abasawo be bagenda okubeera baani bano abaana singa bava eno nga tebasomye ojja laba mu myaka nga 10 eginajja ebyenjigiriza bya Uganda nga tebikyategeerekeka gye tulaga naye tosobola kukimanya kati oba tubigenderedde nnyo kubanga buli muntu gwe baateeka mu ofiisi y'omulimu tafaayo mulimu gwaffe ali anaŋŋambako ebintu ate ki tabaako kyalumirirwa naye luli omwo omuntu agamba n'agamba mulimu gwa gavumenti tagattako kintu kirala naye gweoli mu ofiisi ku wiikendi n'ogenda mu nteezo osanga eye yalwadde kalusu omala wiiki tokomyewo okitegedde oli eyo ebintu kati babeera bize abalala balina abwebalenyo abalala balina agaabwe private awo tagenda kusabudde tasabudde ku lino ng'ofiisa wa gavumenti alina essomero eriri tateeka budde ku lino erya gavumenti n'abasawo bwe bali abeera musawo mulago naye nga naye alina eddwaliro li wali addukawo obuddusa aleka omulwadde oli gwe bagenda okulongoosa ng'asamba n'okusamba ne bamugambye nti ate no ku liryo wali ayina obusatu
Bulugu mungi nnyo bulugu nnyo mu gavumenti endawo gwe watandise mutematema obudde buziba baleese eri mu ddwaliro lye omulwadde ali katanda obubiri buli awo eno agenda alinda musaala gwatamanyi oba gunajja nga bagamba dokita afulumyemu alinako waalaze kumba agenze ku kyeyo agende mu ddwaliro lye eriye litambule ebya gavumenti bife kakati n'abasomesa bwe bali oli abeera musomesa ng'alina essomero lya gavumenti lyasomesaamu naye ng'ate ayinayo akake oba erirye lyeyateekawo katagenda kubeera na budde bugenda kubeera na ssomero lya gavumenti afeeyo ku baana b'abantu ng'akimanyi bulungi n'omusaala gugenda kuba gwa nduulu nga n'omusaala gwakugenda kumala kwekalakaasa kati ebyo byonna bwe babigattagatta byebissa ebyenjigiriza bya Uganda. Ebyenjigiriza bya Uganda birimu vulugu okuva ku basomesa okuva ku minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza okuviira ddala ku musaala gwabwe kati ebyo byonna bye biviirako abaana okolaki okugwa abaana ne bafuna ebizibu. Omusomesa abeerera ddala abaana abamu basomera miti enkuba lwetonnya omuti ne gusiguka nga bagamba essomero lyagudde ogenda olaba essomero ki ng'omuti gwavuddewo abaana basakozi abandi gavumenti yawana erina ekizibu kyekola nti bwe mugamba nti mutambuleko mukolemu katuwa ate bakuba bukubi mbooko ate abantu nedesene neziteeka mu bintu ebitategerekeka kati singa abantu batambula bulambuzi sakozi notandika kulaga mu masomero noga nti bano wetuli kyenjojo lino essomero bakiyita kyenjojo primary school nolaga ebibiina nolaga ki baba bagenda kukuba kakati baba bagenda kukuba mu kifo kyokugamba nti ekintu ekyo batubadde tukimanyi kawe akola atya ani avunaanyizibwa ku ssomero ebyenjigiriza akola ku disitulikiti ku byenjigiriza akola ki tebafaayo gyebali abavunaanyizibwa ku byenjigiriza aba gavumenti naye tebalina mirimu gye bakola olw'ensonga ti tebakyafaayo ku ggwanga lyabwe abantu ekirala omuntu abeerawo nga gwe amuteekawo okitegedde nga tolina oba akoze oba takoze tebajja mugoba kati ate bwe tuvaayo ne tubyogerako olumu tebabikola kubanga abasajja mu palamenti eyo girabye ng'eyimirira nnyo ku byenjigiriza naye Sewungu bw'ayimirira olwoba opposition ng'abalabanga abayingirira eggwanga bwe tunaba tetutuuse mu mbeera egamba nti kakati tuddeyo tubbye tukkuse tulidde akeedi tuzifunye ente tuzirunze buli kimu tukira kati tukkuse tukolere eggwanga awo tetugenda kukola naye tukkirize nti tukkuse myaka 4 abakkuse ekkuse kakali buli muntu akkuse agambe tukolere ki kati tukole ekintu bwe kijja okutambula obuki obulungi mukukuta bate baba bafunyemu n'abayivu kubanga abamu bajja tebaasoma ge mazima amaki bwe mubanga emyaka 4 bagimaze nga baagala kuweerera abantu basobole okujja mu bifo kati batuyambe bajje bwe baweeredde abasomye mu myaka ejana bajje mu bifo mujjemu ababadde batakola ki abadde batasobola kubanga tubadde tulowooza nti binaakyuka naye ng'enje biri nti biganye era mmwe muliwo batukkirize ekintu ekyo kikolebwe kityo bwe kitambula bamutulaki Museveni bamugobye ani bamutulaki Uganda Airline bamutulaki tewamulaba byebimu bamutulaki yajja n'afuna omulimu gwa mutulaki yali akagufunako ndowooza nga gwakatambulako ebbanga ttono nnyo ne wabaawo abeekengana bagana bamutulaki ono tetukola ki tetumutegeera bamutulaki ne bamuyita ne mu palamenti wakimanya baba bannayuganda twerabira ne bamuyita mu palamenti bamutulaki ne bagamba nti twagala tumanye obukugu bwo wasoma kyenkana ki
ebbaluwa ye eriwa eyabukedde gekedde nago gagamba nti ebyomukazi eyazadde omwana eggomba bitabudde abantu. Omwana ow'obulenzi eyazaaliddwa ng'akutte omudaali gw'abakatuliki mu ngalo. Omwana ono yazaaliddwa ku kyalo Sali mu muluka gw'e Bukandula mu ggombolola y'eggomba. Mu ggombolola y'e Kabulasoke era mu ggombolola y'e Kabulasoke eggomba. Yazadde alina omudaali? Yazaaliddwa ng'alina omudaali mu ngalo ogw'abakatuliki. Bukedde yeegaleese. Naye bw'otunulira omwana ono ne Bukedde geereese, kiraga nti omwana ono tasobola kuzaalibwa bw'ati. Nze bwe ndowooza omwana yennyini bw'omutunulira ekifaananyi kye aba tosobola kiteerayo bantu, naye ali mu myezi nga 2. Kati bamala obeera mu myezi nga 2, ekirala abasawo bayinza otuyambako ne batubuulira omwana afuluma atya mu lubuto, ajja atya, ajja anywezezza omudaali. Nedda omusawo alina otubulira omwana ajja bw'aba afuluma ajja yeegolodde bw'ati, ajja ali bw'ati, oba ajja afunyizza ebikonde ng'anywezezza omudaali. Kitegeeza ne bw'aba azaalidde waka era ava mu muntu, omwana yazaalidde waka. Bano abakyala abazaala abaana abazaalisa babayita bamulerwa. Otegedde si kubigwamu naawe bibino birabe olabe n'ekifaananyi kino. Abazaalisa ku kyalo bano ng'atagenze mu ddwaliro, teyasoma busawo, omukazi ng'asobola okuzaalisa, oyo gwe bayita mulerwa. Yamuzaalisizza naye yennyini naye agamba nti ate mu kumuzaalisa teyalabye kintu kya mwana mu ngalo. Kati naye abirabidde mu Bukedde. Naye ababukedde era waliwo kano yemmwe simwe babukedde. Simwe babukedde. Ababukedde bo kye baakoze baleese ekifaananyi era kirabika n'omulerwa ono yagekangidde wano. Kyova olaba agamba nti yewe yabadde amuzaalisa teyakoze eki, teyalabye ku mudaali nga gukwatiddwa mu ngalo. Sakozi waliwo ebintu ebimu nga byetaaga kulowooza nnyo. Waliwo ebintu nga tulina okubirowoozaako ennyo, okulowooza okw'ekintu ekikulu. Ate Bukedde kati ekizibu kye yafuna yasooka naye kuva amawulire gano netamanya nti gasaasaanye nnyo. Mulimu n'abantu abatunuulira ebintu nga bagasoma. Eno waliwo gye kyewuunyisa era waliwo gye kyakoze amawulire. Eyesse muto simanyi we enakaseke eyo mu kyalo era oyinza osanga amawulire baakuŋŋaanye ng'akawulire oli akalese ku kyalo n'agamba nti wuuno. Ne bwe tuteekamu okutunuulira omwana bamuzaala batya, atuuka atya ku nsi, omwana talina wajja ng'afunyizza ekikonde, akutte ki? Yazaaliddwa ng'alina medo ya Mary what bagiyita ani? Eriko Yesu. Is it Yesu? Eriko Yesu. Abeera Yesu naye abeera ku mudaali. Omwana azaaliddwa asobola okukwata omudaali ogwo alina omudaali guuguno nga munene agukutta. Omwana yennyini bw'omutunuulira emyaka ebbanga ali mu myezi nga omwana mukulu bw'omutunuulira omwana lwabasakozi tosaaterayo bantu kintu kino. Naye nze ensula bajjaggala baku intaneti yinza oba ku ebiri naye nga Bukedde nze ndowooza nti erina okukitegeera nti waliyo abantu kati abagezi abagoberera ebintu nga bwe birina okukola ki, nga bwe birina okutambula. Bukedde oliwa eriwe yasookera ensi yayire natunuulira bintu nga kati bwekola ki era gy'oba olaba abamu bagenda bagivaamu bakabushenga simanyi baani omanyi waliwo ekintu kyoyinza okufulumya nga waliwo abagenda okirowoozaako ennyo era batandike okyogerako oluusi mubalabe bubi naye nga bo batunula ekintu mu mbeera yakyo ne balaba nga kino ekisuubira okukola. Leka nze ndabe ekintu olabika gwe ekintu okyetegereza bulungi. Tewali kyogenda laba nnyo kisinga awo okuggyako engeri gye wali okolayo ng'omwana takkiriza kumuggyako mudaali ng'ogumuggyako akaaba. Naye takozi munoonyeza amawulire
munoonyeza amawulire Ani akasase gano? kati ensi yonna omusasi waffe musasi wa mwani Simon Sekidde. gwobamanyi Simon Sekidde yaliwa Mumanyi yali awo musajja mumpimpi. naye Simon Sekidde kino kiwasase kiyinza okuba nga mutuufu abantu bagenda kitunulira mu ngeri yaabwe naye ne kampani teyandikikubye kubanga teri mwana asobola kufuluma mu lubuto ng'afunyizza ekikonde akutte omudaali agunywezezza ne mutuuka n'omuteeka ku buliri mumunaazizza ayambadde era agulina ng'era bw'ogumuggyako akaaba bw'akaaba omwana afuluma tali mu ngoye otegete omwana afuluma ne bamunaaza ne bamuggyako akalira n'agenda mumuteekamu engoye n'atuuka ku ddaala ery'okubanga mu bbanga lyendaba kubanga ali mu myezi ng'eneesatu nga ye akyakutte omudaali bwe bagumuddiza ekintu kiba si kirungi bwe bagumugyeko n'akaaba ebintu bino senga diversion omanyi kati waliwo ebintu bingi wano mu Uganda ebitambula ebirina okubuzaabuzibwa naye ng'ate abantu baba tebasobola kukikkiriza kino nze kulwange sijakikkiriza zino sente za diversion Faruku ne bwe zitaba za diversion ekintu bwe kiti teekamu okumanyako kale nga Faruku tukitunuulire ekyo olabe nti kisoboka waliwo ebintu byebazaala n'omwana omudaali gwayitawo bino ebintu bya bulijjo osimange omwana bamuzadde n'amatu abiri bamuzadde naki naye noova ino oluganda nti omwana bamuzadde n'akeetaano mu ngalo mpozi na maama we yakamira kakati waliwo ebintu gye batutwala sakozi nti omwana bamuzadde n'akeetaano mu ngalo abantu b'ennaku zino balaba bukedde agattako nti mukiro nga beebase wamanyira nti omudaali gwe tagulina ng'akuba omulanga ng'omuntu omukulu bw'akaaba nga talina mudaali kati ye yamanya ate ne bamuzaala n'omudaali atuuka okukaaba akabira omudaali kuba omwana biseera byakaabira ebiseera ebisinga abisanga ku nsi si bwe kiri bw'asanga ebbeere ku nsi alirekaabira bw'aba bamuguliddeyo buddole abukaabira kakati nakino yakisanze ku nsi ne bakimuteeka mu ngalo simanyi omwana ekintu kyasanze ku nsi kyakaabira katusobola kujja kuŋŋamba nti buli lwatandika okuzibulamu bw'ati n'atandika okutegeera n'amanya nina okunywa ebbeere n'alimanya ebyo ebintu abikaabira kubanga abisanze ki ku nsi naye byazze nabyo talina kyayinza kukaabira nga kimuvuddeko kubanga aba takimanyi kakati mbadde nkugamba ku mutwe omutwe kwekiri omutwe eri ku front omwana eyazaaliddwawo ne mudaali kwekiri tekiriiko kubanga ebiseera ebisinga buli obuli omanyi bukedde bwabeerawo kaseera bukedde gakedde nago kakati bukedde gakedde nago bw'owulira nti omwana yazaaliddwa n'omudaali atabudde abantu tosobola butadduka mu supermarket mbuwulira mbu nnyina w'omwana ono agamba nti we yali ng'ali lubuto yawuliranga ekintu nga kimusala ng'omwana yeekyusa era kati alowooza nti oba oli awo gwali mudaali omwana ono gwe yali akutte mu ngalo gwe gwali gumusala baba omwana bamuzalisiza kintu yazaalidde waka ekyo ekintu zakozi tetukimalaako nabudde ndowooza ekyo ekintu tekiriiko bw'ogambira nti kintu kituufu osooka n'okitunuulira mu mbeera yaakyo omudaali bwe bujja gutandika okuyingira mu lubuto lw'omukazi omwana akwata omudaali mu ngalo amala ajje nagwo abatusingako waliwo ebyamagero ebibeerawo naye ebyamagero ebisinga okubeerawo biba birala oli nazaala omusota nazaala omwana alina amagulu abiri nakola ki ebyo bikola ki naye bono ebimu gyebiri ndowooza naye bonookeera enkya n'ogamba nti omwana bamusanze ne microphone mu ngalo mujja kukkiriza naye nze waliwo besijja kukola ki waliwo besigenda kukkiriza bukedde tetujja mumuleka naye tulina omumubuulira nti abantu abasoma kati amawulire si be bali abedda
abamu ebintu babitunale bagamba kino tekisoboka tasobola sakoze edda twalimbanga abaana nti kakati omanyi nti kula erinnya oliteeke wali emmese kwesende okimanyi abaana ebirakuzo tebakyabikiriza awo ensi yavaawo ey'okuzaalibwa simanyi n'emidaali mu ngalo simanyi n'okola ki awo ensi yakola ki ensawo yavaawo abantu katibategera ebintu birala tugende mu Daily Monitor gwonagira Daily Monitor yagambye eki tematema Daily Monitor agamba nti forgotten PLE script waleeta osobola musobola tubadde ne muzeeyi mawa kulikayo Waamini Waamini wabadde wayitirivu naye Amini yakoze ekintu sakoze yagabudde abantu baalidde bantu basanyuse teri yavudde Waamini ng'ayina munkenyera okujja alina bwe yaleeserezeeyo abasajja abo abalina baagaloleeta principles simanyi bawandiika wali Amini tawandiika Amini ye ebintu babikola era ne biba successful yabadde n'abasajja balinga bawala bola simanyi bakwata ensawo Amini simanyi ate abo gye yabajje ate Amini ebintu byaba abikola ate ne biba straight omanyi abantu abo abawandiika abo bakola ebintu naye ebiseera ebisinga bawandiikamu n'empewo bawandiikamu n'empewo babadde bagagavane oba abadde bakwasibwa nsawo ze naye nga bakyaliire naye nga bambi babaddewo nga bagezaako kino tukolebwa ekiti ndowooza Amini ayinza obba nga yeetaaga ndowooza abantu bwe batu naye nga kyatambudde abantu basobodde basasula ne babawa ssente zaabwe muzikiti gwazimbiddwa mu kitundu abantu ne beeyagala tekyabaddemu na buzibu naye sakozi abantu bagambe balekeraawo okugira abantu balekeraawo bakendeeze ku sipiidi nabadde ndaba ku social media ennaku zino abantu kyebakola Zambaale kyebakola gundi ono meeya balimu ezo yagenze mu kyaki n'asinganayo Balamu n'asingana ne pasito ono era nanyini kyaki oyo owaawo Kaleerwe abantu nekibayisa bubi nnyo nnyo ne batandika okugamba balimu ezo otuliddemu olukwe balimu ezo okoze bubi nnyo naye balimu ezo tannaweza wadde ewiiki 3 nga bamulonze naye kyebakola okuvuma balimu ezo nga wabaliddemu olukwe kasajja gwoli kabi nnyo biki balimu ezo basooke bamuleka akole ki balimu ezo tujja mukwata ensobi si kati balimu ezo okugenda mu kyaki tekimukwasa nsobi nasinganayo abantu balimu ezo ensobi ze tulina omukwata ndala nnyo tulinde amale okulayira ayingire mu ofiisi wabeyo baga nti bano kino kiwe ekiti ne bwe kiti balimu ezo akiwagire nga tulaba kinyigiriza bannansi awo balimu ezo tukole ki tumunenye naye mu budde buno nga balimu ezo agenda mu kyaki okwebaza Katonda yamuyisiza mu bizibu temumanyi yalayidde atya nze nga balimu ezo tusooke tumuleke akole nze nali siwagira balimu ezo ekyo kiri ku likodi naye mukadde gano balimu ezo nga amaze okulondebwa tolinawo otandika kutandika mugaana genda mu kyeki wali wagenze mu kyaki wasanze Balamu otuliddemu olukwe bali ku social media bakaaba maziga naye nga bo bamu be baali bagamba nti buli wolaba mambulera kola ki tiikinga essaawa eno balimu ezo basooke bamuweemu ka tayimu atambule ate balimu ezo naye yennyini alina okukimanya ti wano wazze bamugamba kusika tuleera kati alina kyaliko alina okibalansinga enyo kwajuka yagamba si wantalo oli abaddewo wantalo kakati bwetoyagala kubeera wantalo kitegeeza olina okukkiriziganya n'abaana abakuleeterako ki entalo kati awo simanyi bwagenda kibalansinga naye tusooke tumuwa obudde balimu ezo tetusooka munenya bw'abanga yagenze mu mazina n'agenda n'asaba balimu ezo munaddiini balimu ezo musajja mulokole musooke mumuwa akadde mu myaka ejawawo omwaka ogujja gutuuse wakati tetujja olaba balimu ezo yaani yinginiya aba singiniya
banaye mwebale nnyo mwebale ddala tubadde ne mzee mawa okuva wali emakinye ku pakalasiti ovaawa si wova pakalasiti si wova kale obaba yakatoyisaawo kalaawo ka pakalasiti bakale mugende mu pakalasiti mufudaako olayika akalaawo ka pakalasiti wadde okerabidde ewalule ewalula lule kyali wange lule nkutumiddeko naye nga banaye tetugenda owo mu pakalasiti sivaawo nga nga kacyayi teokanywawo ate ebintu byawo birungi chicken wavaawo chicken ngenda nkendezaamu mpola amanyi lule oyo nagenda nendabanga lule ate muntu waffe nenga kati lule gwe nasanga nawanyi ne mugamba wange sooka oleeta akakaddaawo lwaki siwagira owange muwagidde lule muwagira era mbakubiriza mwenna abaagala okulya akamere kacyayi kaki konna paka lasiti tulabagane next time